Mbaniriza mu program nze nga bwenda bakawungezi ko lunako olwaleero tugenda kutambula bwe tuti mpaka essaawa zigenda kubeera 12 ez'akawungezi akolunako olwaleero. Nzikiriza nti gy'oli oli bulungi kulikayo mu ssinzizo gwe gy'ovudde yonna gy'osinziriza Mukama. Abaasinza ku Lwokutaano, abaasinza ku Lwassabbiiti, mwenna tubeebaza okuba nti mutugoberera. Mbeera wano n'abakulu bano buli omu n'ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye. Mbeera ne mulumba musajja mulokole so nga ate kozi obulokole nzikiriza si ddiini sebo faith siwulidde faith nzikiriza kale akitanyiza makolo omusamize obusamize tebulina bwe bugwa buli awo anti omusamize oba ki abamukiriza ng'okkiriza ki okay. Ekyo kitanyiza so nga ate nezisa busolo wa ddiini ya Buyisiraamu ate nga muganda omusiraamu ng'okkiririza mu ki? Bakiririza mu busiraamu. Obusiraamu babukkiririzaamu. So obulokole obuvuddemu mwaŋŋamba luli muli balokole. Kale. Kati buuyo. So abasiraamu so oyagala kuŋŋamba nti abasiraamu baba balokole. Abatali pure be bani. Bana bakwate bizindalo. Okudangaliza mwesu. Bokiriza nti yafa ngalazukira gwolokose. Okay. So nga ate nowe jjokolera naye ateredde Sonko Charles Sonko Kaloli ateredde bulungi nnyo musajja mukatuliki ddala. So nga ate ne Haji Lubowa ninze nno bamumpe Haji Lubowa ne Sonko ne chairman wa program omulangira Kaya omusajja omuseveni side kale bana abanga mbafunye okay babo neyanza producer chairman wuyo ateredde wakati awo ye Haji Lubowa songa atene Sonko Charles omukatuliki naye ateredde kale katandike ebyaleero bingi bye twalekawo naye tugenda kutandika ebyaleero just nga bwe tukikole ekyo njagala kubajjukiza tona ku tugenda kwa Lwakutaano abavubuka bategese aba Victory Christian Center mu Ndeeba bategese ekiro kye bayise prophetic night the prophetic night saa 12 ez'akawungezi mpaka saawa egenda kubeera emu ey'okumakya kuba 12 ez'okumakya so jangu obeerewo omusumba abavubuka Pastor Solomon Mubinda wali bulungi nnyo omusumba Yoshua Serwadda naye wali saako n'omusumba Gerard Sebanenya ne musumba Tebandeke Samuel webali bonna bagenda kubeerawo nga bakuweeza n'abaweereza abalala ababavubuka webali jangu obeera mu kiro ekyo kuva ku saa 12 ez'akawungezi mpaka essaawa zijja kwera 12 ez'okumakya ku Lwokutaano olwa wiiki eno jangu obeerewo so nga ate era Victory Christian Center mu Ndeeba etutumye okutegeeza nti omwaka bagenda gumalako nga bali mu kisaawe eky'Ennamboole nga 31 Desemba 2024 2025 bamuyingira nga bali mu kisaawe eky'Ennamboole olwekyo weeteeketeeke ogende omaleko oyingira omwaka ng'oli wamu ne obuweereza obwo obwa Victory Christian Center mu Ndeeba abatuleeta wano buli lwa Sunday ne tubaako ensonga ze tunnyonnyoka era ze tuyiga njogera bino nga producer bwantegekera akatambi ako akayogera ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda okuwuliriza naye nga tubuuza ekibuuzo abasiraamu basamize nga buwuliriza akatambi ako abasiraamu basamize kale nno abasiraamu bennyina wano bagenda kuttaanya ensonga kubanga ebitambula eyo bye biri mu bantu ate era bye batambulirako kati bano ekibaleeta wano kwe kuttaanya kwe kunnyonnyola Allah bw'atyo bw'alaba ensonga ate ng'ekyewuunyisa abasiraamu bannaabwe be bazoogera ekirungi si mulokole nti eyayogedde oba museveniside oba mukatuliki
wabula musiraamu yennyini be bavudde ne boogera ku nsonga ezo nga balaga nga abasiraamu abasamize. Kale tugenda kubinnyonnyoka ebyo mu dakiika ng'emu 2-3 tujja bawa omukisa bannyonnyole era bateredde. Producer Nyamba ompe akatambi ako n'ekibuuzo kyaffe ekyo kibeerewaawo. Abasiraamu basamize. Abantu bakuba ekitabo baba n'amajini. Oba okikuba nga togalina noonya banno bakubuulire ofune amajini kubanga togenda kufuna kyoyagala. Abakubi b'ebitabo baba n'amajini era omukulu w'ekitabo talina njawulo yonna na musajja musamize atuula mu ssabo. Oyagala bitegeera bulungi genda obuuza Aligaweesa nti Umar ow'Ennaasa na musiraamu agenda kugamba musiraamu atya nga ate naye asamiranga ffe. Genda obuuza Aligaweesa nti Kalundu ow'Ebbombo kuba Kalundu ayambalanga wona banyambala musiraamu bwennyini nebuuza Aligaweesa Kalundu musiraamu agenda kugamba nti yasira mukaddinga naye asamira. Ate n'oyo Sulaimaani alimba ewaabwe nabo balina amasabo boogera bwogezi talina bajjajjaabe. Obusiraamu bukyanga bujja waneeno bwasanga ensi y'Abasiraamu bwasanga y'Abaganda. Imaani ebatta bagende e Bulange e Mmengo mu Lubiri bagende wali e Masiro bamenyemu emizikiti n'amakanisa. Mizikiti mweguli kanisa mwegali bazimenyemu tubakakase nti Imaani ebatta. Ono Umar ogenda kudduuka n'agula embuga empya. That is stupidity. Otegeera bulungi Umar nga tannaba kukola ekyo. Nze eyawanga Umar Ennaasa nammumanyi musawo Muganda. Umar alina ebibbo alina ebintu byabajja yabyokye tumutye. Kakati gwe ngamba muvumaavuma abantu. Umar kati akozesa ki ye? Akozesa ki? Nema biringa nze zimbayo lwatu nemba gamba nti ye amajini gambulira nga Sulaimaani we yagakozesanga. Kati seka nawe amajini ugakozesa bitonde bya Allah. Nze nabitonda era bwe lijja ne liŋŋamba nti musitaafu ekimubonyaabonya yayagala omwana wa mwannyina ekikolimu kye kimuliko okukumanya. Saaba kabona waliwo zino essimu ze bayita smartphone buli omu ajagala nga olaba abantu kati kwe batulabira buli omu ajagala. Naye amajini nabo bagagalawo bamaseeka boogera ku Saaba kabona bakwegomba kati bawulira semisambwa yani nugwe balumo bwakabaka Mungu tiyabubawa. Bantu banatonda bweza osagedde bulungi. Zisa Busolo bye boogedde obiwulidde? Obitegedde? Obitegedde? Haji Lubowa bye boogedde obiwulidde? Bw'oba oyagala nkuddiramu kubanga biwulidde era nabirabako dda. Okay, kale abasiraamu basamize. Zisa Busolo muli basamize? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ngasida bakukidda bulungi nange nga maulidi yokuzaliwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mwezi gwa Rabiul Awwal. Kinsanyisiza nnyo okulya nti ate n'omukulu w'eggwanga naye yazalwa mu Rabiul Awwal. Kale n'ensi Uganda eno mu kisa fifune rahmatul alamina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kale bannaffe obusiraamu busamize. Abasiraamu basamize. Abasiraamu basamize. Okusamira adde mu Luganda ekituufu si basamize agasse ekintu anti Oluganda abasiraamu okusamira kwe kusaba. Okusamira kwe kusaba era essabo ye kanisa ye kereziya ye mizikiti bibasabiro. So muli basamize. Ati ulira ekkanisa mizikiti bibasabo. Kakati Abaganda nga ekkanisa mizikiti kereziya tebinaba kuzimbwawo bali muki musabo mu kusaba kwe kwali okusamira. Eddiini bwe zijja
nezijja ne lisanga nga ensi zaffe naddala kangambe yaffe ya Buganda oba n'amawanga amalala mu Buganda ganawo galina amasabo agaabwe ng'ekkanisa bw'emizikiti nga kereziya amasabo go gegali nga agasamirirwamu eyo gyotutwala tubimanyi totuza mabega naawe tonategeera kibuuzo wuliriza zisabusolo nedda leero nange nkuganye oli kutuvuga otutwala gy'oyagala ekibuuzo kibuuza kubanga okimanyi bulungi mu bwongo obwo omusajja omuwulidde ng'ayogera wano omusajja yasindika message n'agamba nti musiraamu ate alina essabo n'okusamira asamira n'okuwuliriza awuliriza singa mugamba akuba essimu ajja gikuba kati kyetubuuza makolo bulijjo mumwegobako nga mugamba ye musamize era mu busamize bwammwe temukkiriza nga mmwe abasiraamu kati obujulizi butandise okweraga nti muli basamize gwe kennyini wakola obujulizi wakola okunoonyereza ebutambala abalina amasabo abalina amasabo basiraamu kakati kyevudde bagamba masdaru obusigi bw'obutabulize buva kyevudde mubijja ku musingi mugatandikire wakati wenduli oba ku matabi kale obusiraamu kyamani abuuza busamize obusiraamu bukkiriza kawuli la ilaha illallah naye oyagaana okwatula ekigambo la ilaha illallah eno n'abanga asaala ate n'abanga eno alina essabo lye oyo aba mushiriku aba gatta Katonda n'ekintu ekirala full stop. Haji Lubowa omusajja omuwulidde ayongedde okulaga nti Allah ebikwatagana n'okusamira naye anyumirwa n'amaanyi abawa. Inna alhamdulillah mbalamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza neebaza Katonda olw'obulamu buno naye obutafaananako na nyinyonyola Sheikh gy'aleese nze nkakasa ne mu Qur'ani nina ennyiriri eziwera nga 11 nga Katonda anenya abantu abalinnya eno ne balinnya n'eno. Abantu abo bangi mu buli nzikiriza ne Yesu yakyogerako n'agamba erudda bukalu ate eno mubisi. Kale nno Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati Nisa aya 137 ti abantu abo abakkiriza ne bamanya Katonda omu ate oluvannyuma ne bakola eby'obukafiiri. Eby'obukafiiri bwe busamize abantu abo bakuyingira muliro. Naye ekyewuunyisa ffe tekitugaana ebbanga omuntu oyo lyamala ng'akyali ng'alyaganaaga naye nga tagambye nti nvudde mu busiraamu. Era bw'afa tumusaalira era ne tumuziika bulungi nnyo nga Allah yagamba agenda mu muliro. Ekyo tekitukwatako, si ffe tumusalira. Kati kyoyogedde kitegeeza ki? Kubanga ogambye alinaaganaaga Allah yasalawo dda agenda mu muliro. Kati asigala musiraamu. Ate era asigala musiraamu kubanga Katonda asobola okumuwaayo obudde obw'okwenenya. Asobola n'okubanga agenda okutuka ekitegeeza ekyo kinyweza nti omusiraamu bw'abeera omusamize tewali buzibu era gye bali anti kubanga waliwo essaawa abaddamu n'atoola shahada sebo addamu n'atoola shahada era mu bigambo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam be yatukuutira okwogerera awali omulwadde kwe kutoola shahada tugitooza omulwadde kubanga tomanya essaawa yonna ayinza okuba nga agenda n'obwonoonefu naye asobola okuddamu n'atoola shahada ye. Sebo ndowooza enyinyonnyola entuufu nti Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku aya za Qur'an agaanira ddala abantu okukola ebyambyone naddala ekyo eky'okumugattako ebintu ebirala. Waliwo abantu abalaba nga
kwega okugatta katonda n'ebintu ebirala tukwawulamu emiteeko tulina gye tuyita ashirik al akbar eshiriki ennene kugatta katonda n'ebintu ebirala okunene ye muntu okubanga ne katonda tamumanyi naye nga yasamira busamizi nga olaba makolo kati yali ku shirik al akbar asamira busamizi kati ono wabaawo omuntu abeera ne shiriki entonotono gye tuyita ashirik al asgar entono shiriki entono omuntu alinnya eno ate neeno n'alinnyayo singa olw'obubi so eyo yo kwegamba allo yabeera wakati anja musaasira sijja musaasira katonda nabbi bwati bwe yatunyonyola n'atugamba nti waliwo ashiriku alhafiyu eshirika eyeekwese kwegamba omuntu ye tasobola nakumanya nti akola nsobi mukyaba mukugatta katonda n'ebintu ebirala yatuwaayo ekyokulabirako yaga nti okumanya yeekwese nnyo efaanana omusinde gw'ensanafu enzirugavu ate ng'eri ku jjinja eriddugavu ekitegeeza yeekwese nnyo n'atuwa ekyokulabirako nti omusajja nga bw'anaagamba nti taba musajja taba kalooli ono mpadde mpwedde shiriki kasita oyogera ekigambo ekyo nti taba gundi kati ekyo ssebo eyo ye shiriki abantu gye boogera nga tebagenderedde naye nga bakikoze ate nga bagatta katonda mulumba omukono gwo gubadde waggulu obadde njagala okuba omusamizi omutuufu waali wano abatulaba n'abatuwuliriza ku Dream TV kayanga takumatira amakolo ate nga muteze Impact Radio yonna gye musinzira otuwuliriza mbalamusizzaako mwenna akawungezi konna ku lwaleero kono okubagaliza puroguramu eno okubatambulira obulungi amannya mulumba Isa Cyrus ndi mulokole omukono okubeera waggulu nawulidde ekibuuzo ekyabuuziddwa omuwuliriza waffe naye naalibadde nsaba tuleme kulandagga kuba mwe tuliira obudde ne tuziyiza n'abalala okutuusa ensonga entufu ku bantu naye mbadde njagala mpa ekyokulabirako nga bayibuli bweyogera bweti kusinziira ku kibuuzo kye nawulidde Baleevi essuula ejja kuba yakusatu ya 19 olunyo lwa 31 bayibuli bweba eyogera yeeyogera bweti kyenaali agadde nkiwulire mu Kulaani nga Allah akyogera temukyukiranga abo abasamira emizimu newankubadde abalogo temubanoonyanga okwonooneka olwabo nze Mukama Katonda wammwe. Ekibuuzo kino bwe kiba kyanukulwa naali agadde okuwulira aya erambulula ensonga bweti naye bwe mbanga sinnagiwuliranga obudde bukyaliyo ngirinze wabula ate nempulira enteesa ya Haaji ng'aga nti omuntu yenna kasana abeera omukafiiri aba waggeyeena aba musamize kakati olwo obusiraamu nze ng'asoma Qur'an okubira ddala ko Allah yennyini ne Muhammadi n'abagoberezi baabwe bonna basamize kubanga bwe kiba nti omuntu akola ebyekikafiiri bwe busamize ate ng'obusiraamu buzimbibwa ku mpagi 5 ng'empagi ey'okutaano gye bayita hajjul baitil harami liman istataa ilayhi sabila ey'okugenda e Makka ng'omukolo omunene ogubeerayo gwa kutuukiriza nkola ya kikafiiri okusinziira ku Qur'an therefore basamize okuleka nga banaatuwa aya Allah gy'agambye nti temukyukiranga abasamira emizimu kuba ffe tulina ennyiriri mu bayibuli aya eyo bwe bagireeta ne kijjawo empagi ey'okutaano nti bagikolanga bo kubanga eno aya gye naalisabye ssebo moduleta waffe omulungi ngisome ate ng'oba mwami Kaaya yasobola n'otukyusiza essuula ey'okubiri Suratul Bakara Haaji okusinziira ku bwennyonnyola nze ndaba nga abasiraamu bonna basamize 2:58 Suratul Bakara
egamba bweti aya ye158 yadde nga nkuya simu zisabusolo funeyo alina eyakyusibwa ng'erimu ne sharehe maana ijimali au sharehe kalimati musobola okuwulira ate n'ebyeyongerako 158 yo bw'eba eyigiriza ate etulaga nti abasiraamu basamize kubanga empagi ey'okutaano si ya busiraamu empagi ey'okutaano y'abakafiri bamakolo be bannannyini mukolo ogwo 158 naye ate bwe ndaba nga abasiraamu beewaŋŋamizza mu kintu ky'abamakolo olwo abasiraamu baba basamize inna safa wal marwati min sha'airillah ye aya gyensoma ya 158 mwabatugoberera yakusimu gwalina eyakyusibwa Sheikh Abdalrazak Matovu ojja kusoma ne kye bayita share oba ennyonnyola ya aya kakati abo baveeyo bulambalamba batubuulire oba ddala zino aya bakyazigoberera ne aya baziyiza okusamirayo eririddawa kayo badde otuuseeyo sijja kusobola kutuuka kale nze kangisome 158 mbadde nkyatambuza wano nga tebwe mbadde nsoma n'oluwarabu lwayo naye bweti bweyogera 158 egamba bweti inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja li baiti au itamara fala junaha alayhi an tatawwa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim mazima obusozi bwe Makka tatawwafa mazima obusozi bwe Makka Safa ne Al-Marwati bubali bamubonero bwa Katonda ye Allah omuntu abalambudde ennyumba Kaaba kulw'okukola hijja oba aba akoze umura si kibi kuye okubwetoloola bwombi nga baddukira mu bbanga eriri wakati wa bwombi nga bwe yali empisa y'abakafiiri now bano bwe baba nga basiraamu ng'obusamize buba bukafiiri nga makolo bamugamba empagi ey'okutaano gye beetooloola olwaleero ya busiraamu oba yali mpisa y'abakafiiri nga bwatunoonyeza aya Allah mwagaanira okusamira ekigambo kusamira kya Luganda neno Kulaani ya Luganda kayo tusinga olulimi luno jja tuyambako batunoonyeze aya eyo ne aya ne batunnyonnyolese omwami mulala zisabusola agirina ginnyonnyole sebo ebigambo bya soka gisome mu Luwarabu soko gisome mu Luwarabu otumaze gisoma so okiriza kyo kya nedda tosoma omaze okukkiriza nti kyasomye kituufu nedda bwobanga nahawu manya nakani bagita tilawati al-Qur'an ulid tilawati al-Qur'an eyo ibadde mjira ni tusawula mugandi kati nyonnyola kati some nyonnyola okanzi nyonnyola Safa ne Marwa haji uya yagende Makka nasamira yakola Safa ne Marwa ngabaki ulid nga abatusoka bwe bakola Safa ne Marwa abaki abakiriza abasira tebali bakafiri bono bwagamba bakafiri era Safa ne Marwa aya bwegamba kwako bakafiri bajiramu okukwali bina hijja bwe bange empaji yokutana emaze tugamba wa hijjul baitillah n'okulambula ennyumba Mukama Katonda erwambula abakafiri bw'osooka okafuwaze okyogedde wa nti nga abakafiri abagyetoololanga kale aya tekiri oyonoona nnyo nedda sooka olinde aya bweyo leka eno yawe eno Korani haji risacha haji kasome aya haji tuyambe kuba nogendayo wagenda yagenda nasamira golabya kyegaana okufaananako n'abakristaayo bwe basinza Yesu ng'ate Katonda yakigaana Katonda asobola okulagira nga bwe yalagira bamalayika bonna bavuunamire Adamu omu n'agaana bonna ne bakwa ku ttaka ne wasigalawo omu ataali malayika eryali ejjini ate n'alivunaana kati onenyanza olw'okuba Allah teyavunaana obwenkanya tabulina kitegeeza Allah taba na bwenkanya tamanyi bumanya tayawula majini amanyi naye taba na bwenkanya
ekyo si kye twatwala Katonda yali ayagala mu Israel nti kugondera kiragiro kye kubanga ye yennyini yagana okuvuunamira ebintu ebirala kati ate alagidde bamalayika bonna bavuunamira Adamu which was wrong. So abasiraamu bonna haji abasiraamu bonna abasamira bali mu kugondera ddoboozi lya Allah. Abasiraamu bonna bali mu Uganda abasamira bali mu kugondera ddoboozi lya Allah. Tunasamira era wuliriza kakati aya yeno bwebeesomo soko wulirize ani yazimba Kaaba soko wulirize ani yazimba Kaaba goleka siza so tuleke ani yamulagira majini tokiraba pono sha Ibrahim yazimba Kaaba okay no lwecho mbana zisa busoro twagala kwaleto obuzima kwaleto obuzima haji yayogera ne sheka zisa busoro sirika haji yayogera addemu aya yeka yeddemu yazimba Kaaba sike tubuza addamu aya Allah subhanahu wa ta'ala yalagira Ibrahim azimbe Kaaba era abantu bajetorole badduke ne wakati w'obusozi obu nga musiramu Allah Ibrahim yali musiramu olimba damu aya jende kakati Allah subhanahu wa ta'ala abantu babeera bakola omukolo ogwo ng'abannaddiini ng'abatya Allah bali abalagi kati ekiseera kyatuuka abakkiriza ne babagobawo abakkiriza bwe babagobawo abakafiri ne batandika okukola omukolo ogwo nga basigala kubanga bagamba naffe jjajjaffe naye ye Ibrahim era naffe tuzina okubikola ng'era bw'olaba bamakolo bwe bakola emikolo egimu egikwatagana n'okukkiriza naye nga bagikolera mu bukyalo kati nekiri bwe kifaanagana nti abantu batandika okukola emikolo egy'abakafiiri kakati avuunula Qur'ani eno Sheikh Abdulrazak Matovu aleeta aya eno n'aga nti muddemu mudduke mu busozi obubiri era omuvunuzi yakireeta pakirina mu bracket nga baddukira mu bbanga eriri wakati wa bombi nga bweri empisa y'abakafiiri so kyeyavuunula kifu abakafiiri be babadde bakikola kati yewe kakati abazze ku mulembe guno ani ono abalagira wano wetuli ani ali mu kubalagira Allah subhanahu wa ta'ala Allah alagira abagambye nti mudduke wakati w'obusozi obubiri nga baki wekikoma kati okay omuvunuzi yakinyweza okay kati haji bwe bakugamba ddukira wakati w'obusozi obubiri odduka otya odduka otya Allah akugambye dukira mu wakati w'obusozi odduka otya empisa yali ekintu baali bakikola okuva ku Ibrahim abakiriza so kyetunoonya Allah kyalagira nono omuvuunuzi kyavuunula byonna bituufu si kyekyo omuvuunuzi yavuunula bubi yavuunula kituufu dindako omusulo bwe guba gunnuma netuuka wali nga toyi y'abakulu ey'abasajja bagigadde oli asobola okuŋŋa nti genda mu kutoyi y'abakazi okola otya ngendeyo anti ng'ogenze kola ki ngendeyo anti ng'ogenze kola ki kufuuyisa weebale nnyo kati kufuuyisa nga mukazi kati noono Allah alagidde nti muddukire wakati w'obusozi obubiri omuvunuzi n'abayamba nga bwe badde empisa y'abaki y'abasamize nga bwe yali ati kubanga abasamize baali baagobwawo dda kati ku busiraamu n'obusamize mu buwarabu ekyasooka mu Makka ki ekyasooka bwe busiraamu kubanga Allah yalagira bazimbe Kaaba era n'agamba Ibrahimu kowoola abantu bajje beetooloola enju eno Ibrahimu ne Ismaili kambuze ekibuzo kye sogende katono mulumba chairman tofaayo Ibrahimu mu kuzimba Kaaba mulumba sokolindeko mu Qur'ani yabeerako ko omusamize Ibrahim bwe bagamba okuzimba Kaaba naye tubuuza yabeerako ko omusamize n'asiramuka oba tabeerangako tabangako musamize kakati
buliza naye Ibrahimu nze mpuliriza namaze dde ekya Ibrahimu yazaala abaana bano abarutadda nga bolaba mulumba yazaalibwa mu kiraamu kati yarutadda kati wadda mu busiraamu akola ebyobusiraamu kati akuba busiraamu anti akola ebyobusiraamu asoma oluwarabu kugambye n'abaana ba Ibrahimu abarutadda baga nti naffe Ibrahimu kakati banayi labayo akantu katono kitegeeza kye twalingako emabegeeri nga tugaa nti Ibrahimu owa Qur'ani si ewa Bayibuli kubanga Ibrahimu ono owa Bayibuli yali musamize owa Qur'ani teyali tasamirangako ono yasamira Ibrahimu tasamiranga ono okay anti ne kitaawe amuzaala era yakolanga ebifaananyi Ibrahimu yazaalibwa era yasinzaako ku njuba so bano abakola mu video ze banyambye nti enjawulo mutandise okugiraba gye mwali mwegaana bantu mmwe soko lindeko zisa busolo zisa busolo kaso Ibrahimu wamu abakkiriza Ibrahimu ganiki agenda mu kunnyonnyola soko kikwatereka owuwe musamize yali musamize kyagamba jajja wabakkiriza makolo kanyambe abantu banadini bonna basamize banno bonna kambayamba tetuyamba Yesu Kristo bwe yajja yagamba nti sizze kudibya mateeka n'ebyobuwangwa makolo soko linde wawakyogereza makolo tuleke nedda mumuyambe kyagezaako okutuusa muyambe Yesu kikyayogera kuba makolo ali mubabuzaabuza ngenda kukomawo gy'oli makolo gusa ensonga ye alina ensonga gy'aleeta ne mumuyambe olunyiri lutubuke abantu bangi nnyo eyo bakola ebigambo ebyo ne bagikola ki ne bakyogera nga bagamba nti sajja kudibya mpisa yansi wabula najja okukola ki okubituukiriza naye katulusome olunyiriri kubeera bonna ayogera bwetyo makolo ajja luyita olunyiriri era Matayo 5 olunyiri 17 lwogera bwe uliriza makolo olunyiriri okwote byogera byobadde owagikawo lugamba nti temulowooza nti najja kudibya mateeka oba ebyabannabbi sajja kubidibya wabula okubituukiriza ekyobuwangwa tekiriiwo amateeka ne bannabbi waliwo etteeka ery'okusamira kyetubuuza waliwo etteeka ery'okusamira soko linde waliwo etteeka ery'okusamira baluwa ngaani nga Ibrahimu si nabbi era Yesu tajjangako kugamba nti Ibrahimu nabbi Ibrahimu jjajja bakkiriza si nabbi andi yagambye wano mateeka ne bannabbi bw'otandise Ibrahimu gw'owulidde nga ngamba nti yali musamize tamuli mu kulisiti y'abannabbi ngaani ngaani lesoni ogifunye makolo mulumba otegeddwa kuba wadde weegira otegedde mulumba kaakati nze njagala nnyo okutambulira mu byawandiikibwa kuba senga awo bwe tukola bwe tutyo kijja kuyamba abatuwuliriza naye Haji akoze apology n'awolereza Ibrahimu n'agamba tabeerangako musamize wera ndiguduka tukkirize owaabwe owa Qur'ani naye ate n'agamba nti Allah gwe yalagira azimba omuzigiti Kaaba muzigiti Kaaba muzigiti kale nanti lyali sabo soko linde balishiramula ne gufu mulumba soko yesagala owayirize bantu wano webali Haji gwe wagenda Kaaba muzigiti oba Kaaba si muzigiti ngekyemmanyi kiki ekyo kiwedde nze ngenda kuleeta soko linde asiga obusiramu ensiro zebagamba ebintu
kakati moderator owulidde bagambye nti Kaaba si muki si muzigiti kati nze ndeeta biwandiiko nti muzigiti 2:14 Qur'an tujibikuli nze kati najja wanakukola muzanyi kakati abasiraamu ate bebeegana nti Kaaba si muzigiti 2:10 guyita Masjidil Harami kati Masjidil Harami guliridda wasiye Kaaba kitalo nnyo kale okulaba 2:10 kaya wewe leero wanneebalamye okusoma bino ebintu naye kikulu nnyo nze kandyesomere haja agoberera mazima tulaba okuddingana kw'amaaso go gwe Muhammadi ng'otunula ku ggulu olyoka olungamizibwe okukyuka kw'amaaso go kati gwe gisome kale haji mpulire lwaki osome ekikyama kati gwe some ekituufu gwe genda mu maaso nja kugolola kale egamba bweti 14 Suratul Bakara mu nsonyi wentuukayo butuusi mazima tulaba okukyukakyuka kw'amaaso go ng'otunula ku ggulu okukyuka kw'amaaso go so si kukyukakyuka 14 banne nkyatuuka mazima tulaba okukyuka kw'amaaso go gwe Muhammadi ng'otunula ku ggulu olyoke oluŋŋamizibwe otyo mazima tujja kukwolekeza mu kusaala eri obwolekero bw'osiima kale yolekezanga ekyenyi kyo nga osaala ku ludda olw'omuzigiti ogw'emizizo Kaaba kiri mu bracket ati nze tofaayo nze nja kuddayo wali oli omuvunuzi ye yagenda otuyamba kati ekyo na buli wonna we mubanga muli na buli wonna we mubanga muli mwe abasiraamu mwolekezenga obwenyi bwammwe ku ludda lwagwo nga musaala ogwo guki amazima abo abaweebwa ekitabo eky'Abayudaaya abo abaweebwa ekitabo mu brag nateekamu Abayudaaya n'Abakristaayo bamanyi nti go ge mazima agavudde eri Mukama waabwe ne Katonda si mugayaavu ku ebyo bye bakola. Kati Kaaba muki Kaaba si muziki kati guno gwali muzigiti ki gwali kukyali ki kale kanziremu katono linda kog Kaaba kibulati naye omuzikiti gujeetoolodde okiwulidde omuzikiti gwe gwetoolodde Kaaba omuzikiti gujeetoolodde era yeri wakati wa Kaaba kibulati bannange kati mwe baga nti mwolekere eri omuzikiti ogw'emizo baba bategeeza ki kati omuzikiti gwe mukulu so omuvunuzi wano naye yawuba Kaaba nabula yawuba bwe tuba naye muzikiti ogwo tugutuulako nga tugwetoolodde anti bwebwolekero naye Kaaba tekitegeeza kirala kitegeeza kati bwe bajjawo kyembuuza bwe bajjawo omuzikiti ogwo ne bagumogolamu n'ekiyinja ekirimu muba mukyayolekerawo omuzikiti ogulimu ejjinja eriddugavu kabonero nga kali muki kali ku Kaaba Kaaba eri muki Kaaba eri muzikiti kakati kiki kyotumalire ate ani amaze obudde kale kanzijewo ensimbi zino tubeyanziza sawa ya 2 era yegenda okuggalawo programu yaffe abatugoberera bali ku programu nze nga bwendaba twatandikidde mu katambi nga kagezaako okulaga nti abasiraamu basamize ne tubuuza ekibuuzo abasiraamu basamize bakyali wano batoba nakyo twebaza mwenna abatugoberera ono agambye nti basamize kubanga bambala engoye ezifaanana ez'abasamize ani kyeyamani ogambye ki ekyo kiri leemu okay okwambala ng'abamuntu tekireeta ekyo waliwo ensonga ezindala naye nga gwe okimanyi nti okwambala kw'abano kuli ddiipa kulina entegeera ey'ekika ekyawaggulu tebambala bwambazi batunnyonnyole uno yatugamba kati wanaasinziza Allah era bw'atayambala bo tabatamusinziza bye bwe yatugamba kulimba ebyambalo bisinza Allah ani yaga nti ebyambalo bisinza Allah
kati luli yalimba kati kyogedde kati akyusa gende zisabusolo musajja mukulu so walimba so luli walimba luli walimba pawa jenni tegeza luli walimba olukyogedde akibuuseeko ani ndekale kansome message zino mangu tugende ku nsonga ani eyagwabyusa ani eyatandikawo obusiraamu era ku Ibrahimu ne Muhammadi ani eyasookawo kaziba Moses ababuuzizza ku Ibrahimu ne Muhammadi ani eyasookawo kubanga ababuuza ani yatandikawo obusiraamu obusiraamu bwaliwo nga ne Muhammadi tannabaawo ate Ibrahimu naye Katonda agamba yali musiraamu so Katonda yateekawo obusiraamu yamanyina abasiraamu Allah yasooka obusiraamu nedda wanyonyola dda tubimanyi nze sempaka gwe ebibyo tubimanyi sempaka abuuza seekazisa busolo yatugamba nti taata ne maama abazaala Muhammadi baafa si basiraamu oluvannyuma Muhammadi n'abasiraamula njagala okumanya ku bintu bino ebina yasiraamula ki luuhu ekyo ekisooka ne nafsi ne kalinu yasiraamula ki ekigambo oyo abuuziza ekibuuzo yasiraamula ki nedda tojja kutuza mabega nyonnyola ate nga manzira mabega kati yasiraamula ki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata we ne maama baafa tibanne bakutola shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baafa tibanne bakutola shahada anti baali baki baali bakafiiri baali bakafiiri nga kutola shahada bwe bafa mnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jajjawe Abdallah namugamba nti entaana ya maama wo ekidde kati muni gwa gwakuna naye entaana akitaawo naye Nabbi Muhammad n'akaaba ng'alaba nti maama yava ku nsi agenda mu jahannama nga tannabakola shahadata la ilaha illallah era ne taata amangu ago olunaku addawo okuyita omulunda mulala n'asanga nga omuzimu Nabbi Muhammad yasanga omuzimu nekiranga kifaananyi naye kakati gwe muzimu ki gwe yasanga ekifaananyi kya maama we nga atudde ku ki ku kabuli maama nga atudde kabuli n'agamba maama ashhadu an la ilaha emizimu gyaliwo ebiri emizimu gyaliwo ebiri bonna ne basiraamuka emizimu negisiramuka wulira hadisi kyegisomere tuwe aya gyoyogereramu soka olindeko wamazisa busolo webale haji obadde obuuza kizisa busolo sigisomangako okusiramula emizimu nange ono ali kwolereza maama ne taata wa Muhammadi abaafa nga bakafiiri emizimu egisanga gitudde ku malaadi webale so omuntu bwafa zisa busolo omusiraamu bw'afa kitegeeza waliwo amaanyi agasobola okumusiramula oba omuntu yenna bw'afa asobola osiramuka ng'afudde era kyova olaba nti mukafiiri azaala musomi kitalo nnyo okiwulidde era maama wasokubanga yafa tatodde shahada naye ate gwe mutabani saalirwa eri Katonda wagambe nti maama wange nakirijja kati nga maama wo yasiramula emizimu yeriwa so kakyoba otuyamba onanagikola atya kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali yeegayirira olwa kitaawe eyo aya eyo gye nali aya nekka weegayirira akati Katonda abijjubisa
eyo aya hayi yayitayogera ku kitaye wa Nabii Muhammad Nabii Muhammad wabula kubali kufaru tuwe hadithi Zisabusolo joko mokula n'okulimbanga kukula kale neyanziza tukomaawo sokolindeko kambuze haji Sheikh Zisabusolo Sheikh Zisabusolo oli mukwano gwange sikyo nabuli mukwano gwange singa Allah nzijulira wano sinatola shahada naye nga wazalwa omwana wo sinatola shahada nenfa osobola okuntoza shahada olwakuba ngamaze okufa kuba tuli bamukwano kakati gwe wali ku nsi kuno nga wulira kutola shahada ng'okiwakanya naye maama w'entume Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakiwulirako yali ku nsi nga tamanyi kawe ashhadu an la ilaha obusiraamu bwaliwo oba tebwaliwo uliriza totufera nedda totufera obusiraamu bwaliyo oba tebwaliyo sokolinde kamuyambe Zisabusolo maama wa Muhammad ne taata wa ne kitaawe bagenda okutegeera obusiraamu nti Muhammad musiraamu nga bafudde kakati mama wa mtume ate nga yali Abdullah abange mukwate mpola muddu wa Allah tulimbe ko tubulire mbukutanye mujja wali omukyale genda maaso ava ku bakazi be nakulabye ani Zisabusolo mu programu eno tumalira obudde kale ate aye nebeera waggulu wa katubikasuka mukasusa hadisi oba aya kale katubikulekere ne munahiswawo munabyesobolera oba sheke noba ye yakuyigiriza ebyo yakulimba kale katumalirize bwe tuti ani eyababuuza watugambye nti eyatandikawo obusiraamu ye Allah hajirwa wakinyonyodde ekyo ndoza bakuzeemu mwami Moses ani jajja w'obusiraamu era ni taata w'obusiraamu era Ibrahimu lwaki Ibrahimu abamu bamuyita jajja w'obusiraamu ate yabusangawo jajja w'obusiraamu ali wano Kibuli waliwo abayita Ibrahimu jajja w'obusiraamu taliyo jajja w'obusiraamu ali Kibuli jajja w'obusiraamu mu Uganda ali Kibuli wano jajja w'obusiraamu mu Uganda ali Kibuli Zisabusolo totuliira budde ate mulangira tulina byennyonnyola kubanga nakyo kya Uganda ne jajja w'obusiraamu ali Kibuli ali mu Uganda Yesu alina muŋŋoona waffe musaaze nnyo kale katugdeyo ku aya sisaaga jajja w'obusiraamu jajja w'obusiraamu ali Kibuli mu Uganda kakati kibweki jajja w'obusiraamu mu Uganda Shamul abona wonna okuva ebugwanjuba n'ebugwanjuba yani Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam mu Uganda wano jajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakyo so yazaalibwa n'oli abuna wonna jajja wa wano w'Ekibuli omuna Uganda omuganda ye jajja w'abajjajja baffe kakati chairman njagala okwebaza programu nti leero programu eno etunyumidde kubanga evudde mu byawaliko nedda mu kulimba Zisabusolo nga kyakozesa n'asiramula emizimu njagala ojjukire kino Muhammad yatuula mu lukiiko lw'emizimu majini aya n'agabuulira irimu teyatuula gabuliriza yali asoma nze kangende mu maaso n'agasiramula ekisooka mwami chairman nina aya 2 olw'okulunganya programu eno mu byawandiikibwa eby'Ekibuli nga bikunyumira bw'osoma Qur'ani essula ey'omukaaga nsaba obikule Qur'ani yo gwasiramula emizimu aya ya 36 egamba nti innama damojirange mukaaga asatu mukaaga innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah wa ilayhi turja'un mazima abanukula be abalamu abawulira n'abafu Katonda alibazuukiza buzuukiza
kakati ono bwatugamba nti Muhammad yagenda ku malaalo n'asanga emizimu ebiri nga gitudde kyo gwa kitawe ne gwa maama we n'agitoza shahada ne giddamu ne gisiramuka. Bwe kutaba kusamira kiba kyekyo. Bwe kuba kusamira oba okoze ekyo. Ekikola obimulumba. Olida onyingirira muneta anyambaako obudde bwange. N'osomako aya etaliko ntandikwa etaliko nkomerero Sabina anta Sokolinde. Nekyasomye kiba kituufu. Naye asobola okujjayo emizimu ngabo banosera. Nze nize hadithi. Moderator. Mulumba kamaleyo. Nze kanzi guseso. Agirinda ku katonda. N'abafu. Haji yagatudde mazima. Kyogamba nti emizimu gino egyataata ne maama wa Nabbi wa Muhammad Allah yagizuukiza. Ninda hadith. Ati tekiriko dalili. Akisobola atonda akisobola. Naye ate wewe yakikolera. Kyetwagala ono yalimiriza emizimu. Katulinde ekikye. Gusa mulumba. Samize yamwebaziza kubanga bibakola. Eyo aya bwe tugimala nzirayo Haji kyagambye tannawona busamize Haji okusiza ku kibuzo kye twetolerako olwaleero nti abasiraamu basamize ngamba nti ye olw'ensonga bw'amala n'atunnyonnyola nti Ibrahimu yazimba Kaaba yali musiraamu nembuuza yali musiraamu n'agamba ye nze nkasuka mujja ddala 2:27 Suratul Bakara ne 1:28 egamba bweti wa idh yarfa Ibrahim alqawaida min albayt wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan wasata laka wa arina manasikana watubu alaina innaka anta tawwabur rahim. Nzirayo jukira Ibrahim ngali ne Ismaili bwe basula ebisenge by'ennyumba Kaaba ne saala eno mukama waffe kiriza okuva gye tuli omulimu gwaffe guno kubanga mazima gwe awulira byonna era amanyi byonna ebigendererwa byaffe. Ayeddako amaze okuzimba bwagimala n'asaba mukama waffe tufuule ffembi abakugoberera abasiraamu. Kati ekibuuzo kyange kiri wano okusaba bumufuula omusiraamu n'okuzimba yasooka ki? Ibrahimu wadde Katonda yali tannamwatula nti musiraamu naye yali mukkiriza. Ati obukkiriza kirala n'obusiraamu kirala tobijja bikkiriza. Katonda ye yamwatula nti mbuuza bwenti moderator kitegeeza kyeyamaani temundyaza amaanyi ababiri kyeyamaani leero ne moderator mbadde nsaba mubeere beegendereza ku kibuuzo kino kyeyamaani katukuyambe omukkiriza yaani yakkiriza Katonda omu. Waliwo enjawulo y'omukkiriza n'omusiraamu oba byebimu? Waliwo enjawulo. Baasi kati mbuuza bwenti Ibrahimu okuzimba Kaaba yali musiraamu oba yamala kugizimba n'alyoka asaba mu mufuula omusiraamu? Musirike bannange munyingirira yali musiraamu kyange kirungamizibwe yali tannasiraamuka. baasi yasooka kuzimba yazimba Kaaba nga mukkiriza kubanga omukkiriza yaluwa Katonda gwalagidde ekintu okikola n'akikola nakkiriza n'akikola oyo aba mukkiriza ate omusiraamu kwe kujeemulukukira ebya Katonda byakugamba n'atakkiriza kasita ojeemukirira amateeka ge ate onakkiriza yaba akoze omukkiriza abaako ekiragiro. Mbadde nsaba ssebo moderator ow'ekitiibwa ne chairman ntambule ne Haji eddakiika emu bw'amala n'agamba nti Ibrahimu yali mukkiriza nga si musiraamu nzirayo okusinziira ku Qur'ani obukkiriza n'obusiraamu ekyawaggulu ku kinne waakyo eddaala eryawaggulu lyeririwa mu busiraamu kati ngaffe abantu ababulijjo tusooka kusiramuka nga temunnaba kukkiriza kati ekitegeeza okukkiriza kyawaggulu obusiraamu bwe busooka okuba owa wansi nanti kati bw'osiramuka
n'olyoka nokkiriza amateeka g'obusiraamu. Kati Ibulayimu azimba nga si musiraamu. Ibulayimu azimba nga si musiraamu. Kaakati bw'aba teyali musiraamu Kaaba eba yali ya busiraamu oba nedda? Yabukkiriza. Katonda yamanyi. Katonda yamanyi oba yali yamukkiriza. Kaakati yasooka kuba yabusiraamu. Yasooka kuba yabakkiriza. Abasiraamu ne bagiyingiramu oluvannyuma. Kubanga so abakkiriza bwe bayimirira kati basobola okugoba abasiraamu ku Kaaba. Bakola ate ne bakafuwaliramu ne bakola ebyobukafiiri. Abasiraamu abakkiriza katuli kubakkiriza beekyanga nga baagala Kaaba yaabwe kubanga omukkiriza Ibulayimu gye yagizimba. Ayeno Haji omunnyonnyozi omusiraamu mufti bwe yali akyusa abakkiriza be baali abakafiiri. Abantu bavanga mu bukkiriza ne bakafuwala. Tebasobola kuva mu busiraamu bakafuwala. Ne mu busiraamu bavaamu gwe tewavaamu. Kati ekyo kyenjagadde okuba kati Kaaba eno ezimbibwa mukkiriza. Yazimbibwa mukkiriza. Kati kyenjagala okumanya moderator eddakiika kyebe kisembayo 49 aya enendaga nti omuntu tasobola kubeera ku bino ebiri waliwo ekyawaggulu kati ogaye yazimba mukkiriza naye aya egamba yamunnuuna alayka an aslam bal la tamunnu alayya islamakum balillahi yamunu alaykum in hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Bakwenyumirizaako gwe Muhammadi olw'okubanga basiramusa ne bagabala eddiini yo si ya Adamu si ya Ibulayimu ya Muhammad. Bagambe nti temunenyumirizaako ku lwa busiraamu bwammwe nedda wabula Katonda abenyumirizaako olw'okubaluŋŋamya eri obukkiriza bwe muba ab'amazima mu ekyo kye mugamba. Kati ekibuuzo kiikino kasooka buuze olyoka omugamba ekimutawaanya. Ekibuuzo kyekino aya eno bwegamba nti mugambe tusiramuse temuli bakkiriza eddaala eryawaggulu Allah kwabalira omuntu omutuufu ku busiraamu n'obukkiriza lyeririwa. Katonda atugambye mu Qur'ani nti omuntu tasobola kusiramuka oba omuntu tasobola kuluŋŋama okugira nga Allah yamuleese. Ekyo si kyembuuza. Kati tosobola wadde webala nti olina amaanyi tosobola kusiramuka. Bwe kutaba kukaayalira mu porogulamu Hajiruba wakyoddamu si kyembuuza. Allah yakuleese. Ono yategedde. Aya gwe bw'oba ogitegeddekuluŋŋamya eri obukkiriza. Zisabyalo bw'oba gwategedde kati. Okay, so eri Allah ebintu bibiri okukkiriza n'okusiramuka byanjawulo. Byonna Allah yabigaba. Kakati Kaaba omuntu asobola okusiramuka ng'ate si mukkiriza. Kakati Kaaba yafuuka ddi ey'abasiraamu. Oli n'asiramuka nga si mukkiriza. Umar waali. Banne kino kikulu nnyo. Olwo Kaaba omuzigiti gw'e Makka Kaaba efuuka ddi ey'abasiraamu ate nga bukkiriza kyanja. Kaaba si y'abasiraamu. Okizeemu. Kaaba si y'abasiraamu. Ya jjajjaffe Ibrahimu Allah gye yamulagira agizimbe ate Katonda atugamba kati abasiraamu lwaki bagyerindikako yaliwo Ibrahimu addamu buzzi kugisitula kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekitegeeza si yagizimba yaddamu kyebaga waliwo ekintu kyoddamu baba bakikola ki kati ani yazimba Kaaba. Kati nze kantereze ekibuuzo kyeyama mwami moderator mbadde nsaba ntereze ekibuuzo aya egambye hajiwuliza Ibulayimu ne Isimayiri basitula bisenge bya nnyumba Kaaba. Ani yazimba omusingi? Yaliwo enkadde. Ani yagizimba? Allah yamanyi. Allah ekyo teyakibagamba. Tekirimu. Kati lwaki mugamba nti Katonda ne mu maama we ne mu bitabo bino ebirala tewaliwo ne bakyogere eyazimba Kaaba. Ani yasooka okuzimbawo enju era Katonda side masanamu. Katonda agamba Ibrahimu majjinne ge gazimba. Genda mu kifo woonoosanga ejjinja eriddugavu
ositule ebisenge bya Kaaba enkadde. Sekitegeeza yali weeri nga yeetaaga kuddabiriza masanamu ndaba mutuufu. Nze ndi mutuufu. Ati gwe oli bw'agamba nti masanamu ate nga Allah atugambye si masanamu kati tutwale kya mulumba. Allah tojjukira nti alimba. Ekyo nakigaana mulumba. Awangana bwerere naye Allah alimba. Allah tasobola kulimba. Mulumba. Oliriza musamize munogo eyakwebaziza kugamba Ibrahimu yadduke wa kitaawe nga kitaawe alina amasanamu. Yes. Nadduka webale nnyo nga Qur'ani bwegamba. Nadduka n'agenda akola ki? Akola obusiraamu. Katonda yamujja ne n'akola obusiraamu. Katonda yamujja ne wa kitaawe. Yamugamba nti va wano. Yaddukayo obuddusi. Teyadduka. Kitaawe kumanya nga yaddukayo. Bwe yali wa kitaawe yali musamize oba yali. Kati kino kankibuuze ffenna tukigalire wano tugende ku kirala. Bwe wabanga abasiraamu batugamba nti siba samize biki abasamize bye bakola abasiraamu bye bakola ebiraga nti basamize ashiriku billah kukola ki kwe kugatta Katonda n'ebintu ebirala era ky'ovala namwe olw'okusinza Yesu tubayita bakafiri. wa mukasa Allahu wadungu oba oli mushiriko obogase Katonda namwe mugata Allah ne Muhammadi ate tubagatta wabuuze ekibuuzo ekyo kiri bwe kiti katono nnyo Allah Muhammadi n'otomusaako anti kakati onomanya oti balimanya batya nga tewayabamanyisa. Okay, tudde wano makolo yabagambye chairman katono nnyo makolo yaba ono zisabusolo yatulaze nti mu busiraamu aganta abasiraamu si basamize obusiraamu tebukkiriza mu kusamira mwogera n'emizimu makolo mwogera n'emizimu abasamize boogera n'emizimu mu busiraamu mwogera n'emizimu oba nedda mwogera n'emizimu kakati mu kirabe kakati olwaleero abatulaba buli mukkiriza yenna akwata Bayibuli akwata Kurani akwata ebitabo ebitukuvu tiwali atayogera ku baafwa abaafwa gy'emizimu abaafwa gyeki so mu busiraamu mwogera n'emizimu bwe tugamba wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bw'oyitidde shiriki wa sahabi wa sallim olobye edduwa n'otusembyayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edduwa ekoma mu bbanga ekoma mu bbanga kakati namwe mu Bayibuli baba musaba mugamba Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Isaac lwaki mujuliza abaafa owulidde mujuliza akagambye nti si Katonda wa kubanga yo mukatuliki ekyo bakikola seetaaga na mubuuza mu kitabo ky'Abaleevi essula 19 ntandise n'olunyiro lwabiri lwogerawo bwe luti temuwanga nkiya so toyonoonanga nsonda za kirevu kyo temwesalanga ku mibiri gyammwe ku mubiri gwammwe olw'abafu so temwesalanga bya buyonjo byonna ku lw'abafu nze Mukama nze njogedde. Tugenda ku lwasatu mu olumu ne lugamba nti temukyukiranga abo abasamira emizimu newankubadde abalogo temubanoonyanga okwonooneka olwabo nze Mukama Katonda wammwe. Kikyendeeta oli newankubadde ng'akikolera mu nzikiriza mu ddiini n'abuuza omufu assalaamu aleikum omufu n'agamba nga sheeka bw'atugambye nti Muhammadi yaddira ku ntaana emagombe ku Kabuli emizimu ne gijja ogwa kitaawe ne nnyina n'agukola ki n'agutoza shahada okwo kwali kusamira. Kati omukulu w'enzikiriza bw'asamira nze wamma Haji kyenkugamba dduka ebintu ebyo Haji kyoga nti naye musamize ono
ono akugambye ayagala aya ebuze teriwo gyenza gireeta hadisi nga mutume Muhammadi asiramula emizimu kitaawe. Abo bennyini bayigiriza nti omwoyo bwe gumala okuddawa mu ddooko togenda kusonyiyibwa. Kaakati ogwagundi gwo tegwali mu ddooko ogwa mu Abdullah kitaawe wa Muhammadi onalimba olimba n'olwekyo ekizibu ekigindako nze njogera omuntu yenna bw'abuuza emizimu n'abuuza abafu oba okwebuuza aba asamye. N'olwekyo chairman katono nnyo abasiraamu mubuuza emizimu n'abaafa anti mchemba buuza abasiraamu mubuuza emizimu n'abaafa haji tunudde wo tetubuuza mizimu tubuuza muzimu gwa Muhammad yes obwo busamize kitegeeza osamira sibusamize bukafiri chairman guse ensonga yo. N'olwekyo abaluganda ani abalagira ale yabalagira okusamira bwe muti kafiri kakati okitegedde obusamize bubuna mu buli muntu yenna agezaako okugjawo ekigambo kya Katonda n'ateekawo ekiki ani abo babogera najo kati ojja kulwogera ojja kubawa kubanga leka chairman amalirize ensonga omukatuli kyalina okwogera bwe babanga abalokole kuba tugenda kubalaba byonna tujja kwekyeki aba abalokole ng'eriyo ababuuza abafu n'emizimu basamize tewali nze simanyi gwobamanyi oba musumba yenna naye nze kyemmanyi ku buli yenna akola ebyo ebyobufumu ogoba emizimu si yensonga ekyogoba kirala gwogoba emizimu ogoba emizimu kati ebimu sayaniriza naye bwe babanga babuuza ne batuuka n'okusaba abafu ne batuuka n'okubasabira bakyuke ati kukyuka kale kusiramuka bwe baba kubanga Museveni nti afuuka Museveni bw'aba mulokola alokoke bw'aba mukatuliki akole ki akatolike nga mufu ng'ekyo obwe busamize nikoromasi bakirana nikoromasi okwogera n'emizimu obwo bwe busamize obwawaggulu era oli mukugu mukyo eddakiika zino kanziwa omukatuliki bane tannayogera mumuleke obwedda ali wano asirise mukatuliki eddakiika zizo zino nga 5 gwenga bwolaba ekintu ekikulu bw'oba okitunuulidde sirikako omukatuliki ayogera nti nandibadde ensonga eno yeesigamye ku mutwe ogusooka nti abasiraamu basamize naye okusinziira ku ansa ze bazzeemu bo bennyini nnyini waliwo ebintu ebibadde biraga nti mu bikolebwa bipakiziganyako tibasamira ate ekyewunyisizza nti kyenfunyemu ekyewunyisa kyekiri nti Ibulayimu fene mu kitabo kya Bayibuli mu sura 12 mu Lubereberye tumanyi nti yali musamize era okumugamba nti va mu nsi ya kitaawo oba mu nsi ya nnyo ogende mu nsi gye ndikulaga nga Mukama atandika obulamu obuki obupya kati mu ngeri olaba nti Ibulayimu asibuka mu basamize kuba ensi yali yayononeka era okulaba nti bana eggwanga Isirayiri genda okutondebwa liba litondebwa mu bana abayebusi abakibona bali ku busamize nga basala n'abaana baabwe so bwe tukitunuulira engeri y'obusamize ejjayebeerawo mu kwekkiranya katukiraba mu Buyudaaya bw'oba okize kati kubanga nange onzingiddemu n'oŋŋamba nti gwe mukalo kino bwe simubuuza bagiraba okubirawo kibooko bagiraba babuuza n'abafu
kati no kazaayo nkakomyewo nsobole Jekava. okutegeeza ensonga eyo. Kubanga mu kitabu kabaka bw'alonda Solomoni, Dawudi n'alonda mutabani we okumusikira. Solomoni oyo amaliriza asesetuse mu kuwasa abakazi abangi. Abakazi ne basesetula omwoyo gwe n'ayingira mu busamize. Oluvannyuma obwakabaka bwa Isirayiri ne bweyawulamu ebitundu bibiri. Ekitundu ekimu ne kigenda n'ebika bibiri, eky'Abaleevi n'ekya Yuda, ekitundu ekirala kitwala ebika 10. Ekya Yerobowaamu kye kyavaamu abasamize ye Samaliya. Ekya Buyudaaya ne kiyisigalako Abaleevi ne Yuda. Era kyova olaba nga ne Yesu bw'agenda okujja, bw'osoma mu Lukka, bw'agenda okujja yalinga ayitawo ng'agenda anaatera okuttibwa. N'abanga ayitawo ab'omu kibuga ky'e Samaliya tebamwaniriza. Lukka 10. Katwongereko kukotangaza. Yerusalemu oba kye bayita Isirayiri ne Yuda waliwo ne Samaliya biri bisatu. Samaliya baali baboole bubwezi so si busamize. Bw'oba okitunuulidde senga obusoma wano obulungi n'okyegendereza weewaawo bayinza okusamira ekyababooza kuba baana baazaalibwanga nga taata enyiriri ziri wano zogera bwezi tekigaana baasamira naye si owulira wano kiri bwe kiti sula ya 11 Bassekabaka ekisooka kantandike n'olunyiriri lwa 18 ne bava mu Midian ne bagenda Parani ye bajja abasajja abamu ne bagenda nabo Misiri ne batuuka olwa 19 Hedadi n'aganja mu Misiri muganda wa Tepa njagala kulaga engeri kabaka gyakola ki olwa 23 11 awo Katonda n'ayimusiza Solomoni omulabe omulala mutabani we Eliyazadi Lezoni awo ngenda kubukawo njagala kulaga bawulira obwakabaka nze kwa 26 Yerobowaamu mutabani wa Nebati owezereda Efraimu nyina wa namwandu erinnya lye Zewuda naye n'ajeemera kabaka Solomoni mukama we. Ekyaviirako Yerobowaamu okujema kye kino, kabaka Solomoni yazimba ebbibiro eriyitibwa Miro n'azimba omuwaatu ogwali ku kisenge ky'ekibuga kya Dawudi kitaawe. Omusajja Yerobowaamu eyali ow'amaanyi Solomoni bwe yalabanga muvubuka oyo n'akola n'amaanyi n'amuwa okufaabirira omulimu gwonna ogw'ebuvanjuba gwa Yozefu. Awo olwatuuka mu kiseera ekyo Yerobowaamu bwe yali ng'atambulako nga Yerusaalemi, omukazi Ahiya ow'e Siiro n'amusanga mu kkubo, bombi ne baba bokka mu ttale. Ahiya yali ayambadde omunagiro omujja. Kwegamba kye njagadde okujjayo nti Samaliya wawambwe mbadde njagala okujja okuva kwa Solomoni bw'oba ogenze kulwana mu lumu. Kabaka Yerobowaamu yagamba sijja genda Samaliya Yerusaalemi kola ki? Sijja genda ku Yerusaalemi kusinzizaayo. N'atandika okuzimba n'akola ennyana abantu neeronda ne bakabona n'atandisa ensi eyo okugisinzisa. Samaliya ensi ye Samaliya ensi nga kyawuddwamu ensi okwawulwamu Leobowaamu ne Yerobowaamu. Yerobowaamu yatwala ebika 12. Yerobowaamu wuno ava ku Mukama. N'akwata ebika 12. Ebika bibiri manyi ebika ebibiri ne bivaamu nga bye byaba Yudaaya. Era bali ne babayita Abayisirayiri. Bali ne babayita Abayudaaya. Ekika ekyokusatu kye twogerako obudde bwange olina enjigirizaayo tujja kukiraba. Kye njagala okunnyonnyola kye kino. Era ne Yesu agenda okujja ku luzzi asanga omukazi oli n'amugamba nti obulokozi buva Buyudaaya fe tusinza ku lusozi Abayudaaya tebatabagana na baki n'Abasamaliya nga Samaliya kijjudde buki busamize. Era bw'oba osomera ebikola by'abatume Filipo wali wagendera e Samaliya era ekibuga ekyo kyalimu abasimu oli ne Simooni omulogo sebo mbadde nsaba n'olw'ensonga eyo Mukatoliki sokoleke malirize njagala okulaga nti yadde mu Buyudaaya basinzanga Adonaayi oba Katonda omulamu oba Yakuwa naye abantu bekkiriranyanga ne bava ku Katonda ne bagatta ne bakola ebyobusamize. Sebo kye mbadde nkusaba nti olunyiriri luno tulusome lugende naawe olwasatu mu esatu wano wennyini w'obadde lugamba ku kyobadde osoma kubanga bandesenze ne basinza Asutaloosi Katonda omukazi olwasatu era lw'oba osoma kye mbadde nkugamba
ku lunaku olwo 15 omwezi olwasatu mu esatu omukazi yennyini yalina ku lulwe gye yazimba Bete n'aterawo Abayisirayiri embaga ne bayambuka embaga n'ayambuka kwa lutaliye n'anyokeza obubaani. Kati kyenjagala okubaliriza mu bufunze nti ensonga eno ey'okwekkiriranya nti omuntu atta aga naaga wesingana ng'omuntu ku nsonga gye twaveera emabega kubanga kino kinkwatako lwaki kinyonyola nti bwe twatuuka ku nsonga y'okubuuza nti bwe bagenda okunoonyereza wano abasamira percentage y'abasaba eyogerwako luli edda waliwo percentage yasinganibwa ey'abasiraamu ne basingana percentage ey'abakatuliki ne basingana percentage ey'abaprotestant naye tebasangayo ba Seventh Day bamakolo abaprotestant n'abalokole era twavaawo nga bannaffe enzikiriza ezo zombi bagamba nti bali kiki bali tiiki tebasamira kati lwaki kiki eno tebaali na masabo so si tebasamira bw'osoma mu bikola by'abatuma abantu bagenda bayingiramu obukristaayo Pawulo bw'atuuka mu Anthems oba musula eringa ya 17 yasinganira abaayo basinza era olaba nti nabo abantu baayo bwe bababuuliranga enjiri bakkiriza abamu bakkirizanga abamu ne babivaako kati abamu mu kuseeseetuka bekkiriranyanga n'abeera nga bw'asinzaako ali n'abeera nga bwaddeeyo kati kiba kitegeeza titusiŋŋaana abantu obusamize ogatta Katonda ng'omukkirizaamu naye nga tomwesiga obwesiga bwonna obusinga kubeera eryani bw'okyuka kubanga ekigambo kibagamba nti mukyuke mwenenye era Pawulo mweyesula bwe bagamba abasajja bali mukyuke mwenenye batutegeeza nti ekigambo kiri mwenenye kitegeeza mukyuke mentoneya nti okyuke ddala n'okuba kiki abawutani kale kati omutawana kwe tulina sebo producer nga muteekerayo essimu emu oba bbiri okusinga okugamba nti omuntu asigaddeawo nga kiriziganya nga agana omuntu alina okutuka kirina akikola ki n'akibibirako negambo bw'obusamize bwe bukulu wonna wonna busomeze bwe bukulu bwe bwasooka bayibuli bwezigambye kati producer mpayo essimu emu oba bbiri bwe bwasooka ne Yesu kyekiri ekyabadde ku Kaaba baava ku Katonda ne batandika ebyobusamizi kati naye era naawe kyekikutwala kyekyakutwala ono kyekiri muyayaniza agendeko naye agendeko alabe ku naye agendeko ku Kaaba musajja si musanyufu ono omusajja si musanyufu tekiba kyakusa ali ku layini wamma abasiraamu basamize wangi munagomba nkulamusiza era programu ogikubiriza bulungi njagala okutereeza ensonga y'abaganda baffe abayisiraamu baganda baffe abayisiraamu mulina okubabumbira emitwe balina ensonga namba ey'amagini ekakasa nti bo basamize kungwa kakati buli bwe kubabumbisa omutwe mumudde ku mutwe mulabe kikyo kyaggaba okwakwekabakantu oba tegerekese bwana mulanga tukuwulidde sebo nina ekyemwanukula omukulu muwulirize mwenna nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini yatumibwa eri abantu n'amajini webale anti kitegeeza yatumibwa mu Luganda kale yatumibwa eri abantu n'amayembe ani yatumibwa eri abantu n'amayembe mpoyo alo omukulu bamutumye eri abantu n'amayembe ate ng'Oluganda lwasa mayinja nebaziza nnyo programu eno ey'olwaleero tongere ku ddoboozi tukuwulire nebaziza nnyo programu eno ey'olwaleero by'abantu bangi amayembe ebintu bino tebabimanyi nti bigenda mu maaso mu busiraamu nga tebamanyi nakumanya nti obusamize kya busiraamu naye kaakati wowuliriza enjogera y'abasheeka ekakasa bukakasa nti obusiraamu bwa busamize njagala okubuuza haji gundi Muhammad ono bw'aba nga teyalinamu kye bayita nepotism
muzimu ky'omulala ng'ogyeko gwa nnyina ne maama we bwe yasira mulaba emizimu emirala neyanziza webale nnyo Nabbi Muhammad alina nepotism ate babanga mukama we yamutuma kitegeeza nepotism eva wa mukama we nekka ogenda kiddamu lwasa mayinja batuwono wanji wanji sebo oba nnyabo oyanziruseeko asindika message osindika ku noti 7 8 7 12 5 5 7 aha batuwa oyo gyoli aha ekyamazima baganda baffe abayisiraamu balina katemba ensonga yaffe wanji edini y'obusiraamu enyuma n'obukafiri bwayo waliwo abadde ayogera ensonga yaffe obusiraamu bwavaawo era ani eyabuleeta kale kyondoza bakinyonyodde Lauben watugambye Allah kale aha waliwo n'omulala wanji lwasa mayinja mulumba asome Korani sura ya 22 simanyi kyerimu ono akusindikidde nti ogitunulemu labika nakyazimbira ku kyoyogedde agambye sura ya 22 agambye agiwadde mulumba sigwe mubadde mutya bannaye musindike kati message then bwe mubanga kanda bono wanji lwasa mayinja Halo? Tukuwulira. Baba jebaleko. Ani ono? Ono bamuyita Moses. Zembadde ngamba. Yenze kenyini Moses. Yogera anti. Anti njogera. Batumiddeko butumizi. Webalebye. Era ddala yegwe Moses kituufu. Omuntu akkiriza nti musamize alina okumanya kimu nti kiri mu Leviticus 2 era omusajja oba omukazi asamira omuzimu oba omulogo talemanga kuttibwa. Mulangira Kayaba Leviticus bano yabasinga obbannyonnyola ennyo. Wanji lwasa mayinja yogera nga muleka wabwe abali ebisiyaga lwasa mayinja nabo batti era okulya ebisiyaga bwe busamize lwasa mayinja ono mujasi aje okuvene kitemu wanji ono mujasi aje okuvene kitemu esebo ekibuuzo kyo omujimu abamusamize amazima gali nti abasiraamu baki balogo okusinziira ku bye bakola engeri gye beeyisaamu n'ebintu bye bakola kiraga bulagize nti baki balogo so kati ekitegeeza obulogo obusamize etegeeza ne bano bamulabanga omulogo kumbe eyagamba mujjanjabi naye bye bakola balaga nti oli muli balogo kugamba omuntu atamanyi naddala abantu bomulembe guno gamba bwe batyo naddala abantu abalokoseeko obwongo bwawe bupunguuka obumu olidde okubakiraya nti bo boovuma toyinza gamba omuntu asobola nakuwa ddagala nga omwana aganire mu lubuto omukazi bwali nazaala omwana tosobola gamba omuntu asobola kukuyunga kugulu kati ngaoli ddagala liganda liryamuyunga omukono mpoyo asembayo sheeka atubuulire nga bwe bali lwasa mayinja gwasembayo tuli basamize aha wanji njebaleko eyo nkaali nyabo webale kuweereza kale abasiraamu balogo abasiraamu balogo tuli kwogera ku busamize si ku bulogo alright balogesaaki kale producer antegekera akavidiyo akakateebereza ono nga bwannyonnyola mu sekendi za 3 Muhammadi musosoze yasusula yatumibwa ekyo oli akyogedde babuuza musosoze anti bagande yatumibwa
kafota eri abantu bonna tasosola nga yasobola kutooza shahada maama we na taata we namusangawo naye bano basanze walina bakolako ddawa genda oleeta hadisi eyo hadisi genda ogireete tebagamba mu bana abapya jajja wa maama we owaaye maama wa Muhammadi jajja wa Muhammadi yali musiraamu jajja wa Muhammadi Abdullah jajja we yali musiraamu yali musiraamu kubuza yali musiraamu atera mutume kasajja ne shahada ila ne jajja we nakola ki nakwata shahada mutume okakasa yagikwatira mu ki kale kaba nedda banjagala mutebereze waliwo ka video kenjagala mutebereze seconds za 3 tuletera ka video sebo my moderator nina ekiwaniko kimu sekendi emu abasiraamu bano okusinza omulamo gwe tubaddeko ayi egamba bweti 974 balayira Allah nga beegaana nti bayogeranga kibi kyonna so nga bayogera ekigambo ky'obukafiiri era ne bakafuwalira ddala oluvannyuma lw'okusiramuka kwabwe eyo aya muginnyonnyole entuufu nnyo kubanga mu basiraamu bwe mwasiramuka abasiraamu mu biseera bino embiranye yaabwe eri wakati w'ebyo ekintu okikola kiriko endagiriro ya Allah oba enjigiriza ya Nabi Muhammad bw'atabaawo omuntu kukola kintu ng'alina endagiriro ezebbiri twawukana naye era sobola baseeka njawukanye naye kati aya gy'oleese ssebo abantu abasiraamu bakola buli kimu ekibi ne baloga baloga batta babba buli kimu bakikola naye n'okusamira tubakubiriza mutye Katonda mubirekeraawo naye nga basiraamu sekitegeeza abasiraamu basamize abasamize gyebali nti okay sekitegeeza abasiraamu basamize abasiraamu gyebali n'abatasamize okay tugenda tandika wiki tebereza njagala tuweka video yako producer n'eddoboozi otuwe tuwulire bulungi abakulu bano wetujja okutandikira njala tuve wano nga mutebereza naye ndowooza singa omusiraamu yafuga Uganda twandibuliddwa betunywa otuzzi okubeera omusiraamu kyampaka okubeera omusiraamu kyampaka bannange teeka bwe tuba tukowoola abantu tuteekeddwa okusooka na bigambo byabo bya bugonvu nakuba namukwano nakukola kutya tegedde naye kasitabagaana ne batandika n'okukola ebikolwa ebiraga nti bagaanye n'okulwanyisa ddaawa awo gateekamu amaanyi n'amaanyi nayo hikima era nabbi bwe yadda e Madiina daa bisaifu yajjayo kitala hikima yali emuweddeko naye ndowooza singa omusiraamu yafuga Uganda twandibuliddwa betunywa otuzzi okubeera omusiraamu kyampaka okubeera omusiraamu kyampaka bannange teeka bwe tuba tukowoola abantu tuteekeddwa okusooka na bigambo byabo bya bugonvu nakuba namukwano nakukola kutya tegedde naye kasitabagaana ne batandika n'okukola ebikolwa ebiraga nti bagaanye n'okulwanyisa ddaawa awo gateekamu amaanyi n'amaanyi nayo hikima era nabbi bwe yadda e Madiina daa bisaifu yajjayo kitala hikima yali emuweddeko nedda temuweddeeko eyali hikima kati fadaa bisaifu lwampaka ne basiramuka ne balagira n'abalala okusiramuka n'okwenyenyuka batya ebenenya naye nga twamaze bbawamba okitegedde so kyetutegeeza mu bigambo ebyo kyekirwa nti wano mu Uganda olw'okuba nti tetulina buyinza okitegedde sifa bali ku ntikko iza kitegeeza nti tubeera kusooka kyakubakoola na mukwano nakubaagazisa na bigambo birungi butabavuma wahakatha ntubalaga amazima gano ayagadde n'agategeera tayagadde n'akola ki naye singa kibadde nga ebadde ensi ya busiraamu okubeerawo balina kubeerawo imma nga basiraamu au yu'tu jizya an yadi wahum sahirun bateekeddwa okuwa n'omusolo ogubabeezaawo
kale mugende nga muteebereza nti ze mbagambe tujja atandikirawo oli musanyufu nnyo kale mugende nga muteebereza singa omusiraamu yafuga Uganda mulumba yatuza abalokoka tuve wano kale gwali eyo ng'owulidde ebigambo bino ebyamazima tugera atandikirawo ojja kuddamu ebigambo oga nti ayi Katonda olwaleero mu Kristo Yesu mpulidde ekigambo ekyamazima nenkitegeera nenkikkiriza nsazeewo n'omutima gwange gwonna nenjatula n'olulimi lwange nti okuva leero ndokose lya Mukama ffe Yesu. Raymond tukweyanzizza nze Raymond ekibuye kakati abasiraamu balina ekintu kye bakola ekifaanagana n'ekyabasamize ekikakasa nti be bamu. Ekisooka bakuma obubaani batuula ku mikeeka era nga mu masabo kitegeeza mwenna anti kyagambye kati gwogaine omukatu naye musamize kale tujja tandikirawo tubaagala nnyo mubeere bulungi era mweraba ate byekitala